eyatugambye nti wetumala okulonda tuddeeka agenda abigambe nnyina. Tugenda mu protestive vote tetuyingira January, tugenda mu protestive vote naye abavubuka banno tugenda batema emiggo mmwe. Buli agenda okulonda weesabike olw'ensonga nti bw'ona ayagala okusigalawo embooko zigenda kukwata oyo nno omupoliisi bano bye baakaleeta. Bano jjukira twakulaga wano nga bakutraininga okuba emiggo. Kakati kigambibwa bakugu nnyo mu kukuba embooko. Wuliriza bulungi nnyo wano. Kati bano balabudde ne bagamba nti nabo Jeno wabwe yabakakasa n'abagamba nti ebyaddala embooko yo mugitraininze era bagenda mu protest vote mwetegeke okuba Yuka protestive vote muje mukumye ate Jeno yamana akona mu stamp n'agamba asigala ku polling station ni muggo kati naffe training tugikoze tuli ready okuba brutalizinga tugenda batema emiggo mmwe nakakabe wanyisaako nako tujja katemera mundano keka yobuziga bw'ekirogo. Tumaze okulonda tugenda twebaka embolera eka sabannupu ekyo titukiriiko tuli bawakayima fe enjogera gye twagamba kalonde omala kukalonda okakuume owulira okagwanirire mukalwanirira tuyina ffe kyetutegeeza fe tuli badabada sitayiro situmalaayo byonna. Omukyalo ono tumutere omutima mu comment section. Ebigambo bye by'amagezi njagala bikongera nkwene bya Honorable Lutamaguzi eno video ya makulu merere uliriza wa kalwanirira tuyina ffe kyetutegeeza fe tuli badabada sitayiro situmalaayo byonna owulira kakali mutabani tetulowooza nti tuli bajega maliriza amanya gange nze mukyala Winifred Nalusiba nali wa DP nazaalibwa DP nayonka DP kibiina kyaffe mawe bwe yakiguza nga bwe mumanyi Kyagulanyi n'atugamba mujje tukole ekyaffe kati tuli mu kyaffe mwebale kuvuganya naye nkuwabulamu obuuma buno bw'oba tewategedde ow'ekitiibwa akulira ba MP Ssenyonyi yalabusenga Wakayima n'agamba ba MP nti abantu bano sipiika tumugambe atulaga obuuma buno bwe bukola bagenze mutabani obutunuulira obugezesa ng'obumu buleeta results nfunga bufute bukola ng'obulala buleeta bukola. Kakati wetwebuuliza obwo olaba bufudde kati mu kulonda tunaabukola tutya yoyo obw'obuuma abannuku si bye tuliko oyo Katemba ate mutabani manya abamu banenya Kyagulanyi ntikwaki yesimbawo n'akalulu manya Museveni toyinza mujjako n'akalulu tuba butamujjaako Museveni alina obubiina bwatondawo nga bukizakisipate nga kanakali akabwanika bwani kakali abo bwabutondawo gwe bwogamba nti sijja kulonda olw'okuba akaluti kajja manya Museveni yagamba tekamujja mu ntebe ye kyakola balinga abasimbawo abobwo obubiina obulala bukizakisipate kakati ng'abazungu abagamba bannanga abantu balonze kubanga ffe tugoberera constitution kyegamba so opinions z'abantu abanga nkimanyi nti constitution ekugamba bw'omala okukasinga akaluluko odda wali 20 meters n'olinda kati nzire ekaani agenda okumonitalingira obululu Museveni yagamba mbu bamubbako akalulu kati nzo ngambe nzire eka kuba n'ababbi be tulina ababba n'evvu mu kyoto n'olwekyo liikirirako kiyinza okukuuma akalulu kange kubanga vote protection is a right, it's not a privilege. Vote protection is a right, it's not a privilege. Nti waliwo omuntu asobola okuva eri n'atugamba mbu muddeeka oŋŋamba nga musajja muvubi bansanga ku mazzi amagye ga Museveni ago bankuba embooko ne bankuba ne banteeka omugumo gw'emundu ku liiso kuno eriiso ne lifa era ndowooza oliraba ne lifa kati nasigala nga ndi mulema n'ebyange ne babitwala byonna bantwala paka kitali ekyo byange ne babitwala ebali kitali amala bangazi amala y'emyezi kyali mukaaga banziteka akakadde kamu ogambe nga bakuvunaana nga banvunaana kuvuba
kuvuba ne bakugyamu eriiso bazigyamu eriiso kati basigaza limu era likyanuma nkyalwala ndowooza olera bali ku lukuta ndiraba terigitamu okomawo ndi nze bamukomera okuva mukomera kati nakamala omwaka mulamba n'emyezi egi ng'ovuddeyo owangalira wano bangalira wano Kirongo byabakama batayibwa n'abalala nze ndi musanyufu byebakola ebyokujja abantu mu bululu kigwe abadde weesimbye ku Magogo genda weesimbye ku Anita Mongo genda weesimbye ku Jessica Alupo simanyi nvuddemu nze mpanise mbyagala lwaki mbyagala nti bigera tuyamba era bituyambye okufungula ekintu Museveni kyamaze ebbanga abalimba mu olwo democracy gwakola okuva bbiri abitu bagamwe temwetaba mu lwa Museveni wa kifere mwenga mugamba mbu busobola okubako kye bakolera naye bino bituyambye okufungula akabina k'ebintu bino Spire yakubayo kakatuni wano bbiri abiri mugumu nga oyiro labye fayiro ya Kisaaki oyiro bamukuba katuni nga gawuni bwe yebikulanga eriya kandawo yakayero nga kaliko ekigalo wekiti nga kagize bwe kati nti omulamuzi ayambadde gawuni ya bulamuzi naye emabega ina kandawo yakayero kaliko n'ekigalo so yesawa nze lwaki nkyagadde nti bannabyabufuzi ba wano kati abakulu bakyagulanye baludde nga badyekaddyeka bannayuganda mu baluwa kalulu ke bagenda mu akategeerekeka naye nga bakimanyi ka kifere era mu nkola eyo ne bekyanga ne bekyanga twaga bannaye ebintu ebimulimu nga bya kifere nti tujja funayo akati Museveni ne byabaka abatuyambye kati okongera okukifungula nti wano tewali democracy wakiti byonna bya kifere bufere kubanga Jessica Alupo Museveni atulimba mbuje mumyuka we bonna bafere tebalina gavumenti eriwo naye Alupo agamba afera mbu akulembera gwanga ddamba ate okumulonda magombola abiri oba asala agakola e constituency capital Java awo kawo kati okumulondawo ate okumulonda magombola aga amatono obula yagala kulima bajja kujja kulembera eggwanga kati awo kana ate Jessica Alupo oyo gwe mugamba awo kana ate ne Mustafa Adirisi eyali omumyoka wa Amini nga naye ali awo talina ewa mulonda n'ofuna ono omukazi eyekuba ekizike eyerusa najja n'agamba yajja eno n'abalimba musimanyi sipiika naye waliwo akasabu district atunduka district kuba yebukedde akantu katono nnyo mukusooka yali Soroti bwe bava kusooka ne bateekawo 10 bwe bava mu 10 ne basalako kabukeddeya awo kokka ate okugenda mu kalulu bakamukube oba akakube yakikola mu 2 n'agoba n'alemesa buli amwesimbako ne kaakati naye abalimba akulembera ggwanga waliwo ono omunankole omuyayeyaye yakuba n'abasajja bawomemene masajja oyo tayibwa mufere muyaye nnyo kati oyo omuyaye naye alimba naye yamyuka sipiika era mu gavumenti yabwe y'ekifere naye ayibushenye eryo ka constituency katono nnyo Museveni abasaliramu mwakole abasalasalamu ne bubera osanga obugombola bubiri nti constituency kati yakamusaliramu awo ka constituency ako tayagala ko bakamulondemu ayagala bakole ki waliwo ono omulala ono simanya ono akakana kawala kaveyo kano kenzo ke yakwana abakeerusa nakeera nako mutekagala bakavuganye simanya ono Magogo bwe kasita yawaso omukazi eyerusa naye agala bamuvuganye so kiraga nti bula gwa babadde babatimba mbaliwo democracy kati avuddewo kati nebikusi mutegeere temulimu tikya democracy tusala amagezi Museveni tumujje wano Amini kyetwamwagalako nti yali honest yali wamazima nabagamba bannayuganda teri kulonda wano zengera bafuga paka wendifa mweyiye ne beeyiya ne bafuna Tanzania ne bayambako paka ebamfutula akati ona amaze banga abasiriwaza namwe ne muteka mu sente lokwa wano bagala kiba kyakulanyira group zaabwe bagala simanyi bagende mu parliament eyo bafune emisala bana marofuna yo ku misala bafune neza ipo baba basobodo zifuna okukwenda kuzomazi bagobako babeerewo eyo Museveni byakoze emyaka jonna niye ne basigala banagana balowooza nti bikyalimu so kale mukitegere nti bana bayaye eno njagala tugende mu open dictatorship nga tewali akiwakanya nga kiri open nti omusajja nakyemalira teri kulonda tayeba byakola yonna yetolo kubajjamu byonna birungi nze njagala Museveni ajje nga alina ababaka nga 10 abo tebabalonda actually eyo parliament ebanga eri nti ababaka abalimu
oli abalonze Museveni nga yabona nga awambi wano mushana mukaga yalonda bulonze abafula mu parliament waliwo kulonda akati bonna ndoza yagenda balonda se kyo nkyagadde kijjo okubuddisibwa kw'abakyalwanyi ko badde bakubawo banna Uganda okumala ebbanga ddene n'abalala nti wano waliwo akalulu era kakati akalulu ako tugenda kavuganyaamu mubeerewo mulonde mukakuume akati omunamalo kakuuma Museveni afune so nze nkyagadde ensanyusa nnyo era akati bannaye babano bavuddemu baveemu babagule tumanye tuli bwannakyemalira nabagamba bwe bali bagoba Bashir Sudan bwe bali bagoba Mubaraka Egypt bwe bali bagoba gundi Libya Gaddafi teyaliyo okulonda naye abantu baite bakola ki akati bambagamba mwaga twala Sudan twagamba Sudan kati eno gye tuli luddawa era enjawulo zero Libya gundi wa Egypt bagoba Mubaraka ne actually bagoba Mubaraka bagane mu democracy ne balonda bakubana omusajja aliko mujasina maana jana abyonona so tweterereze tumanye nti tukuna kyemalira otagenda kugenda nga tuli mu lulu obwekifere ku timetable binabaga nti oli akoze timetable ye kwagenda okubbira naye no josimbira yini akubbe ku timetable ye naye ngoshegedera agenda kola ki era agenda kubba so ebyeze bisanyusa nnyo tumela bannaye kusonda sente ku songa za fezeni zefuga amataka ogenda maaso ku 7 ziremu amana ku 3 mu nso abana musanvu